akwatidde ekibiina ki NRM bendera ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni akyatalaga ebbendobendo lya Teso ng'aperereza abaayo okumwongera ekisanja ekirala mu kalulu akabindabinda. Museveni olwaleero asibye mu disitulikiti okuli Kkuumi ne Ngora. Ebbanga ddene ebbendobendo lya Teso lirudde nga limanyiddwa okufugibwa abali ku ludda oluvuganya gavumenti naddala bannakibiina ki FDC. Kyokka abakulembeze mu kitundu kino bamutegeezezza nga bwe basobodde okukyusa ekitundu kino okukizza mikono gya NRM. From an FDC stronghold to now fully NRM. They are a very good example of people are good cadres and they are leading the way in changing Teso into NRM domain. Bano bamulajanidde embeera y'ebyobulamu mu kitundu kino gye bagamba nti mbi. Bamusabye okusumusa amalwaliro mu kitundu kino okutuusibwa ku mutendera gwa hospital. Upgrade of Ngora Health Center 4 to a district hospital, sir. Mu kwogera kwe Museveni asose kandula ku ddoboozi eri abalonzi abakkiriza okutunda akalulu kaabwe n'obusente bwagambye nti bubafiiriza obuweereza okumala emyaka 5. Some people come and give you some little money for 5 years, 2,000 shillings. What sort of that you should support them because they have given you some money? How much money? 2,000 in 5 years. This is insult. Wano wasinzidde n'asaba abantu ba Teso okwesigama ku ebyo byasobodde okubakolera ng'okumalawo olutalo lw'abayekera olwakulemberwamu Alice Lakwena ekyawaliriza abangi okwabulira amaka gaabwe ne baggweera mu nkambi z'ababundabunda. Mu kiseera kino ekitundu kino kirimu emirembe gy'agamba nti gireeteddwa gavumenti ye. And we had big battles in Mukongoro, in Kanyum. All those are big names where we destroyed the Lakwena. That's why you are no longer in IDP camp. You are now in your homes. Who did it? It was the NRM together with you people. Anokoddeyo n'enguudo ezikoleddwa mu kitundu kino. The tarmac roads have come all the way up to Kumi, up to Soroti, up to Lira, up to Karamoja and Lango. We made a tarmac road from Parisa to bypass Mbare, Kongoro. Abategeezezza nga bwe waliwo ensimbi ezaateereddwawo okwongera mu disitulikiti z'omu kitundu kino naddala ezikyalimu enguudo embi. It was money to tarmac the road from Kumi, Ngora, Serere, Kagwara, Bugondo. Money is there now. They're just looking for the company to do the work. Alagidde amalwaliro mu kitundu kino okusuumusibwa kw'ossa okuzimba amalala mu bitundu gye gatali. Upgrade Atot Health Center 2 in Atot Sub-County Health Center 3. Construct new Health Center 3 in Agirigiroi. Murukakise and Ngora. Okusinziira ku nnambika y'akakiiko k'ebyokulonda, Museveni olunaku lw'enkya wakubeera mu disitulikiti y'e Bukedya kossa ne Sironko.